Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tumutenda Allah subhanahu wa ta'ala, tumusawa Allah sokusasira ebyengira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Olwaleero tujja kulaba ku dduwa nabbi gye yatuwa nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yakozesanga ennyo edduwa etaasa oba ekingiriza omuntu okuwona agalwadde agakambwe. Edduwa ekingiriza omuntu okubeera nga alumbibwa n'endwadde ezitategeerekeka, endwadde enkambwe ennyo. Hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu anhu yabeera nga ategeeza nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba Anas bin Malik nti kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu, nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabeeranga kagamba ng'asaba Allah ng'amugamba edduwa eno gye tugenda okulabako olwaleero. Dduwa nabbi gye yabeeranga ng'asaba n'atukubiriza okubeera nga tugikozesa okubeera nga tuwona endwadde enkambwe. Nabbi waffe Muhammad waliwo ebintu yabeera nga atwewaza ffe abakkiriza okubeera nga bikulumbibwa n'enfa embi ng'okufa obusagwa. Nabbi yabeera nga agamba omuntu yiga dduwa eyo osabe Allah akukingiriza okubeera nga oba ogyebwa ekintu eky'obusagwa ng'omusota, ebintu byonna ebirina obusagwa ng'embwa ne zikuluma n'obeera nga ofa mu nfa embi ey'obusagwa, okufa okufa enfa etamanyikiddwa abruptly n'ofa bufi nga accident. Nabbi yabeera nga atuziyiza enfa bwe zityo nga tugamba tusabe edduwa Allah atirise akuttire ku buliri, akutte ng'oli mu mbeera nga nungi, si kufa banoonye bunoonya liiso ti eriiso lyabuze, afudde tekuli nnyindo, banoonye ennyindo gye yabulidde. Buli omu nga gwe babuuza walabyeko ennyindo y'ono naye nga terabika. Kati nabbi waffe Muhammad yabeera nga atwewaza enfa modulo. So kati edduwa yetugenda okulaba olwaleero luno yedduwa gy'osaba Allah akuwonya endwadde enkambwe ng'ezo nga ze balaba abasinga obungi covid nabwo bulwadde buli awo bukambwe, siriimu endwadde ng'ezo olukumalawo ng'olaba endwadde ezo zigonoliya endwadde enkambwe ng'ezo nabbi waffe yabeera nga atusabira ng'atugamba tuzeekingirize. Dduwa yeno yagamba nti Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa sayyi'il asqami. Jidam nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabeera nga atugamba tusabe Allahu tabaraka wa ta'ala nga tukozesa edduwa eno egamba nti Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa sayyi'il asqami. Jidam nabbi yalinga asaba Allah n'edduwa eno egamba nti Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal judhami Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa sayyi'il asqami. Amakulu g'edduwa eyo nabbi yabeera nga atugamba okumusaba nga tusaba. Amakulu g'edduwa tugamba nti Allahumma, ay Allah, oh Allah, oh my Lord, inni a'udhu bika, mazima nze neewogoma gy'oli, inni a'udhu bika, mazima nze neewogoma gy'oli, minal balasi swadi, ay Allah nkusaba omponye, neewogoma gy'oli omponye minal barasi. Barasi
bwe bulwadde bwe tuyita obw'olukuku. Mu luzungu baluyita lokodama. Obulwadde bw'olukuku lokademia, bwe butyo. Obulwadde obw'olukuku bwe bulwadde obujja omuntu n'abeera ng'atandika ofuumuuka, n'akuumuuka, n'abeera awo ng'akyuka kala, n'akyusa langi, ebbala lye n'ebitendo, naye n'abeera nga tatunulikikako. Atandise okunkumuka enviiri nga oluviiri lugwa lumu ku lumu, naye n'alinga eyesiize obuse, alinga agudde mu kawunga, naye nga si nti yeeyagalidde wabula nga bulwadde, naye n'omubiri nga tegutunulikako, alinga eyeetakudde, naye nga tanaba nakwetakolako yadde, naye nga just omubiri gufuukuuse. So obulwadde obwo bwaliwo okwo, era abamu babuyina. Osanga omuntu nga alina olukuku nga tosaana kumutunulako, tanyuma nakulaba, ne mu vidiyo oba oyagala kuvaawo, naye nga tolina kyamukolera, olina omutunulako. Then n'agamba nti waljunuuni yeddalu. Era omuntu agamba nga nti anta majinuuni, aba akuyisa ekintu ekinene. Eddalu omuntu nga takyategeera, muntu lwolusinga obwongo nga main decision nga tezikola, nga tolaba totegeera nga bayita omuntu omulalu bangi nnyo, nga yaliko mulamu nga ffe, nga nze bwondaba, nga n'okusoma nga amanyi, naye nga tasobola, nga yagwa eddalu nga takyategeera, nga yasomako n'okusoma nga gwe bwe wasoma. Bangi bwe tubalabye, agenza oluusi kunoonya ssente n'avaayo nga mulalu, naye nga yagenda ategeera. So kati obulwadde tebuli wala nnyo, nabbi okubeera nga atuwedduwe eno nti tubwekingirize, so nti tebuli wala nnyo tugamba nti nze ndi mulamu namala ajja kubeera bwe nti abada. Nedda, Allah asobola okugerera enkya ne bukya nga gw'oli mulalu, naye ng'ate leero obadde mulamu. So n'atuwedduwe eyo nti beera ng'osaba Allah abeere ng'akukingiriza endwadde ng'ezo. Eddalu bulwadde, bantu bangi baali balamu ne balaluka. Abamu ne bamugamba obwongo mpozi bwakola ki, omusayi gwagenda ku bwongo mpozi bwakola ki, obwongo bwewunzika mpozi amazzi, n'abeera nga takyategeera. So saba Allah abeere ng'abukutaasa ng'okyalina amaanyi agasaba. Nabagamba edduwa kyekintu ekisobola okukyusa kadali ya Allah, kubanga buli ekituukawo ku nsi Allah yamala dde okiteekateeka nti jja kuba bwe kityo. Naye bw'osaba edduwa Allah oluusi ebimu abikyusa n'abikuggyako. Wandibadde ogw'eddalu nga tunaba kuva mu nsi muno, n'obeera nga Allah akuwonya eddalu. So n'agamba ekyokulala nti waljudhaami bye tuyite ebigenge, leprosy, ebigenge. Omuntu n'otandika okulaba akagalo nga kavaaho kamu kamu ne kavaako, n'osigaza obugalo 4, ne kavaako n'osigaza obugalo 3, n'okutuka paati oba bigere ebyo bitandika okubeera nga byatika, wena otandika okuvaamu amasira nga wena gawunya. Ebigenge byolaba nti olinnya awantu ate n'olinaalinyawo naye asobola okulwala nga tunaba kufuna ddagala. So ebigenge bulwadde bukambwe nnyo, bangi asobola okulwala luusi nabamala na kandida, n'akuumuuka n'akutukakutuka paati z'ekyama z'ebyekyama ebyo, n'atandika okuvaako kimu ku kimu, kamu ne kagwa wali, n'asigala awo ng'ali awo bwatyo. So tugamba nti kiri wala, naawe Allah asobola okugera n'obulwala enkya, wabula saba Allah n'edduwe n'abeere ng'akutaasa. Waljudhaami by'ebigenge, omuntu n'alwala n'atikayatika n'okuvaamu ki amasira, paati ne zitandika okuvaako, n'ovaako olwala lumu, kagalo ne kakutukako, omukono gugenzi, kigere bwekito ne kivaako, osigaza obugere 3 ne bwegatta wamu ne kabeeramu kagere kamu. Walina obugere nga obunwe bw'obugere nga buli 5, n'osigaze akanwe kamu nga bumu tebuliiko, nga bwegatta bwe bukiringa kiri awo nga capati gy'ozinzezinze, naye nga kigere kyo. So Allah asobola okikufuula, wabula tumusaba n'edduwa n'akutaasa. N'ekisemba n'agamba nti wasayyi'il asqaami, sayyi'i kiba mu kigambo su'u, ekintu ekibi. Wasayyi'il asqaami, n'endwadde endala embi. Sayyi'il asqaami, saqamu waliwo maradu, obulwadde, ne saqamu era kitegeeza obulwadde, naye saqamu kitegeeza obulwadde nga bw'amaanyi, obukambwe, nga walaba endwadde zolaba nga n'omuntu azitya. Naawe n'owulira nti gundi mulwadde wake, naawe ogamba oyo awedde. Ng'abantu abalwala omutima, nomanya nti okuwona kwe kuba kutini. Alwadde ebimu abamu ba pulesa, sukaali, nomanya sukaali ajja kubeera nga ali kumpeka paka lwagenda okufa, siriimu, nomanya nti tagenda kuwona abadan.
kati endwadde ngeezo nabbi yabeera nga azisoma nga mulamu nga azeewala. Nabbi waffe obulwadde obwamutamwambuulira teyalwala nti alwadde basiriimu oba alwadde ebigenge oba ebirwadde ebyamaanyi, yalinga asaba edduwa eno Allah n'amutaasa. So Allah nga bwe yataasa nabbi waffe eyatusooka, naawe bw'ati asobola okutaasa. Kusaba omwesige Allah ng'okozesa edduwa eno. Kanjiddemu emirundi ebiri obeere ng'ogiyetegereza bulungi. Dduwa egamba nti Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal jununi wal judhami wasayyi'il asqami. Jidam Allahumma inni a'udhu bika, ayi Allah mazima zine oguma gy'oli omponye, minal barasi olukuku, wal jununi eddalu n'eddalu, wal judhami n'ebigenge, wasayyi'il asqami era omponye n'ebirwadde ebikambwe binamuzisa. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.